Essula eyokusatu. Kale abooluganda abatukuvu abalina omugabo mu kuyitibwa okw'omu ggulu, mulowooze omutume era kabona asinga obukulu ow'eddiini gwe twatula, Yesu, eyali omwesigwa eri oyo eyamulonda, era nga Musa bwe yali omwesigwa mu nnyumba ye yonna. Kubanga oyo asaanyizibwa ekitiibwa ekingi okusinga Musa, ng'azimba ennyumba bw'abeera n'ettenda eringi okusinga ennyumba. Kubanga buli nnyumba wabaawo agizimba, naye eyazimba byonna ye Katonda. Ne Musa yali mwesigwa ye mu nnyumba ye yonna ng'omuddu olw'okutegeeza ebyali bigenda okwogerwa. Naye Kristo yali mwesigwa ye ng'omwana ku nnyumba ye, naffe tuli nnyumba y'oyo, obanga tunaakwatiranga ddala obuvumu bwaffe n'okwenyumiriza okw'okusuubira kwaffe nga binywedde okutuusa enkomerero. Kale, ng'Omwoyo Omutukuvu bw'ayogera nti, leero bwe munaawulira eddoboozi lye, temukakanyaza mitima gyammwe nga mu kusunguwazibwa, nga ku lunaku olw'okukemerwa mu ddungu, bajjajjammwe kwe bankema nga bangeza ne balaba ebikolwa byange emyaka 40. Kyennava nnyiigira emirembe egyo ne njogera nti bakyama bulijjo mu mutima gwabwe, naye abo tebaategeera makubo gange. Nga bwe nalayira mu busungu bwange nti tebaliyingira mu kiwummulo kyange. Mwekuume abooluganda, omutima omubi ogw'obutakkiriza gulemenga okuba muntu yenna ku mmwe olw'okuva Katonda omulamu, naye mubuliaganenga bulijjo okutuusa ekiseera nga kikyaliwo ekiyitibwa ekyaleero, omuntu yenna ku mmwe alemenga okukakanyazibwa n'obulimba bw'ekibi, kubanga twafuuka abassa ekimu mu Kristo, obanga tunaakwatiranga ddala okusuubira kwaffe okusoose nga kunywedde okutuusa enkomerero. Nga bwe kikyayogerwa nti, leero bwe munaawulira eddoboozi lye, temukakanyaza mitima gyammwe nga mu kusunguwazibwa. Kubanga baani bwe baawulira abaamusunguwaza, saabo bonna abaava mu Misiri ne Musa? Era baani bayanyiigiranga emyaka 40? Saabo abaayonoona n'emirambo gyabwe ne gigwa mu ddungu? Era baani be yalayirira obutayingira mu kiwummulo kye, wabula abo abataagonda? Era tulaba nga tebaayinza kuyingira olw'obutakkiriza.